Yes, alright. Yes, oli ku Grosh TV nga bulijjo. Njagala kubanga nkubuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe ogwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kansubire olunaku lukutambulidde bulungi. Natera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansi awo osubscribinge, olikinge, ate era osharinge, still osobola okomentinga okusinziira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ogirabye. Nate era nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaze okubanga olanga naffe aba Grosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750 312083 oba 0750 312083. ojja kubanga osobola okubanga otufuna, tujja kubanga tukulangira bizinesi yo, osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Nate era amawulire genkuleetedde olunaku olwaleero ndowooza tugambe nti mawulire malungi ate era si malungi. Okusookera ddala nze nga Grosh njagala kubanga njozaayoza abasobodde okubanga bafuna kaadi ya NUP era ngenda kubanga mbakuwa mu maaso osobole okubanga wekkaanya omubaka we afunye kaadi oba tafunye. Era anaasobola okukola mu kitundu ekyo ky'olimu oba tajja sobola kubanga akola. So nja kubanga buli kimu nkikuwa mu maaso awo, naye nga nyongera okubanga njozaayoza abasobodde okubanga bafuna kaadi zino eza NUP n'abatafunye bambi kansubire nti ndowooza next time better. Obululu tebukola ki? Obululu tebutwawula. Obululu tebutwawula. Ndowooza abatafunye kaadi tujja kubanga tudda emabega w'abano be bawadde tusobole okubanga ndowooza ekintu tukitambuza kigendera ddala mu maaso. Ngenda kubanga nsooka nkuyisizeemuko naddala ku baganda baffe ababadde basinga okukola amawulire waffe mu entertainment, omukyala Nina Rose. Tujjukire nti Nina Rose bambi ku ground abadde akolera ddala. Nina Rose muyite Nina Kankunda afunye kaadi wali Essembabule ku kifo kya woman representative. Nina Rose bambi kongula. Nina Rose afunye kaadi. Nansana municipality nkugambye nti ngenda kuba nkuyisizaamuko ku bantu baffe abasinze okubanga bakola amawulire naddala mu siika ya entertainment, then nja kuba nkuwa ne lisiti endala mu maaso awo ku bantu abamu osobola okubanga nawe otunulatunulamu mpolampola olabe oba omubaka wo oba flag bearer w'omu kitundu ekikyo ky'obeeramu asobodde okubanga naye afuna kaadi. Bwe tudda wano e Nansana municipality, yes Nansana municipality, Zambaali Blasio Mukasa, Sweater we wali ku NBS, jjukira yagenda n'abizayininga okuva ku NBS n'asobola okubanga yeenyigira mu bintu bya politics. So Zambaali Blasio Mukasa bamuwadde kaadi wano e Nansana ku municipality. Musajja waffe jjukira Zambaali ono babadde balina Big Eye. Jjukira babadde ku kifo kye kimu n'omubaka omulala. So Big Eye ne Zambaali babadde ku kaadi y'emu era tubadde nga tugamba bagiwa Zambaali bagiwa Big Eye, bagiwa Zambaali bagiwa Big Eye. So ojja kusaba genda mu comment section ambuulire kaadi bagiwadde omuntu omutuufu oba era still ogendera wansi awo ombuulire bw'otunatunako mu bufaananyi obwengenda okubanga nkuyisizayisizaamu omubaka gwe bawadde kaadi eyo yabadde ateekeddwa okubanga agifuna era anaasobola okubanga akolera abantu. Ngambye Big Eye tafunye kaadi bambi. Big Eye sorry musajja waffe. Kansubire abangi babadde bagamba bwe mbadde mpitayitako eyo omanyi bannamawulire tumanyi okwegeyageyamu mpolampola eyo. Abaana abamu babadde bagamba nti oba osanga Big Eye singa yakolanga Nina Rose n'afunayoko ndowooza oba akatundu oba ekifo mu ndandako eyo oba mu kyalo ne yeerippa okwo ndowooza osanga oba kaadi eno yandibadde ng'asobola ogifuna. Weewaawo nti era abamu badde bagamba nti ekifo Big Eye kyabaddeko kibadde kinene. Nja kuddako wano mu Wakiso, Busiro County East, musajja waffe Walukaaga Mathias kaadi agifunye bambi. Kongula Mathias Walukaaga. Then we tuddako wano Kampala, jjukira Kampala kuno kubaddeko abakyala badde babiri ab'amaanyi nga bavuganya ku kifo kimu. Kubaddeko Shamim Malende ne Zahara Luyirika. So ku kifo kya Woman MP kaadi bagiwadde Shamim Malende. Kaadi bagiwadde Shamim Malende. Ndowooza ensonga ojja kuba oziyitira mu comment section lwaki tebasobodde kubanga bagiwa Zahara ne bagiwa Shamim. Genda mu comment section awo tubeere nga tunyinyanyumyamu mpolampola message zammwe nja kuba nziddamu mpolampola nga twongera okubanga twekkaanya ensonga zino nga zigenda mu maaso. Nkujjukiza nti Makindye West bagiwadde Zahara.
Zahara Luyika jjukira babadde bakompitinga ne Shamim Malende. So ndowooza abamu bagambye nti ndowooza ekintu basobodde okuba nga bakibalansinga. Fine, Zahara ayinza okuba tebamuwadde wali wabadde ayagala naye at least bagezaako okuba nga bamufunira ekifo wajja okusobola okuba nga naye avuganyizaawo. Nsuubira nze nga Groshi ndaba nga kino ekintu kye bakoze, nsuubira kiri a bit fair. Kuba singa babadde tebamuweereddeeko ddala kifo kyonna osanga wandibaddewo enkeeyana mu bafans oba mu balonzi bagamba ate ffe osanga wandibaddewo okusika omugwa ku sayidi ya bawagizi ba Shamim Malende ne Zahara. Naye nsuubira ekintu bakibalansinze. Zahara ekya Women MP Kampala tebakimuwadde, bamusindise Makindye West gye bamutadde asobole okuba nga avuganya n'abagenda okuba nga bajja esayidi eyo. Nkujjukiza nti amawulire gendi mukuwa okusookera ddala nsoose mu baganda baffe ababadde batambula eno mu nsiike ya entertainment. Musajja waffe Rain omusoyisoyi oyo kaadi bambi tagifunye. Sorry musajja waffe Rain. Rain kaadi bambi tagifunye, simanyi lwaki oba ku ground tabaddeeko, simanyi lwaki. Ojja kuba ombuulira mu comment section. Omanyi bwe tuba tukola amawulire tukola nammwe abantu baffe ababa batulaba. So gogenda bugenzi mu comment section awo obeere nga ombuulira, nja kuba nga mpitayitako mu comments zammwe nga nzisomamu mpola mpola. So Rain musajja waffe tafunye kaadi. Bwe tudda ku musajja waffe Tafu B eyo kaadi tagifunye. Mukyala waffe Mary Flavia Namulindwa. Mary Flavia omukazi ono ng'abadde ku ground ng'akola. Anyway, nze nga nze Groshi nsaaliddwa nnyo okulaba nti Mary Flavia kaadi tagifunye. Kati simanyi abantu bano batafunye kaadi bagenda kuba bazzaako ki. Mpulira ebigambo mu nkuubo, abamu bagamba nti abantu bano batasobodde kuba nga bafuna kaadi zino bandyeripa ku bibiina ebya independent. Siri sure naye nga agatambula mu nkuubo ndi munaabamu bayinza okusala sayidi ng'ate bw'ogoberera amateeka g'ekibiina gagamba nti singa oba toweereddwa kaadi olina kudda mabega w'oyo gwe baba bagiwadde ne muba nga musobola okuba nga musapootinga ekintu kisobole okuba nga kigendera ddala mu maaso. Nakugambye musajja waffe Big Eye oyo ye tafunye mikono jju kaadi tagifunye musajja waffe. Alan Sewanyana kaadi tagifunye. Nira comment gye nsomyeko awo omwana n'agamba nti oyo kaadi ebadde temugwana because yalemererwa tubuulira biki ebyagenda mu maaso we baabakwata n'omugenzi Seggirinya. Banayi comment section naye baana mmwe mulina ebigambo oba mubijjawa. Bwe tugendako kyotera kakuuto musajja waffe Geoffrey Lutaaya. Tujjukire nti Geoffrey Lutaaya abaddeko mu mawulire ennaku zino eziyise nga amawulire gano gabadde geekuusa ku nsonga ez'okuba nti abadde talabirira bulungi muwala we oba abadde tawa kafi. So bingi ebibadde bitambula mu mawulire ng'era abamu bagamba nti oba bubadde bukodyo bwakuba nti yeekuumira mu mawulire lwakuba nga asobola okuba nga awangula akalulu keeri. So bingi ebibadde byogerwa nga bagamba maama n'omwana batuufu okuba nga bavaayo mu mawulire ne baba nga beekubira omulanga. Abamu nga bagamba ate maama n'omwana ekintu kye baakoze si kirungi. So buli omu abadde awa ensonga ze. So omukulu Geoffrey Lutaaya kongula jjukira nyongera okuba nga mbayozaayoza mwenna abasobodde okuba nga bafuna kaadi zino nti bannange mwebale nnyo mwebale ddala era kongula kansubire nti mugenda kukolera abantu. Nkujjukiza genda wansi awo subscribinga, genda wali akagambo kaako subscribe obeere nga okakonamu, then ogende wansi awo wali akagambo like obeere nga onlikingira video eno. Natera ojje mu comment section ombuulire biki by'obadde osuubira byebyo era kaadi gwe bagiwadde anaakola era omubakawo okusinza ku bufaananyi bwe ndi mu kuyisizaamu mpola mpola. Genda ng'owekkaanya ombuulire omubakawo mu kitundu kyo kaadi agifunye oba tagifunye. Bwe tudda e Mukono municipality mukyala waffe Betty Namboze kaadi agifunye bambi. Bwe tudda Nakawa West omukulu Joel Ssenyonyi kaadi agifunye. Jjukira kaadi zino naye bannange naye ndowooza kangambe obululu tebukola ki obululu tebutwawula kubanga kyemmanyi abantu abamu bayinza okubinyiigiramu naye ndowooza ebyokulonda oba akalulu bwe kati wekabeera wabeerawo awangula n'aluuzinga. So nze njagamba nti obululu tebukola ki tebutwawula oba tofunye tosobodde kuba nga ofuna kaadi ya NUP nsuubira mulina kwatira wamu odde mabega w'oyo
gwe bagiwadde musobole okubanga mutambuza ensonga. So omukulu Joel Ssennyonyi kaadi agifunye. Ngenda kuba nkwisizaamuko mpola mpola abasobodde okubanga bafuna kaadi naye nga musajja waffe Big Eye kaadi tagifunye, Mary Flavia kaadi tagifunye, Rainy kaadi tagifunye, Tafubi tafunye, Nabbosa kaadi bambi agifunye. So nja kusaba muganda genda bugezi wansawo onsubscribingireko olikinge ate era osharinge. Ngenda kubeera nga nkuyisizaamuko ku bantu abamu abadde bakola amanya oba betumanya oba batutumufu ennyo nsobole kuba nga nkuyisizaamu mpola mpola nga naye weewekkaanya mu kaposta ako oba mu kafaananyi ako akali mu kutambula awo olabe oba omuntu wasobodde okuba nga afuna kaadi eno olunaku olwaleero. Bwe tuddako wali Mityana, musajja waffe Zaake Francis ku kya Mityana Municipality kaadi asobodde okuba nga agifuna. Nate era omukyala asobodde okuba nga ajjayo Mary Flavia amanyikiddwa nga Ssentamu Betty. Abangi bagambye ate munaye kaadi bagiwadde muganda w'omukulu oba sisita w'omukulu. So bingi byogera nga obimanyi, bano boogera kino bali boogera kiri. So ngenda kuba nkuyisizaamu mpola mpola naddala ku bantu baffe ababadde batambula ennyo oba abantu ababadde bakola amanya mu nsiike ya entertainment mbeere nga nkuyisizaamu mpola mpola. Nate era bwe tuddako wansi wano tulinawo omukulu waffe amanyikiddwa nga bwe tuddako eno Nakaseke omukulu amanyikiddwa nga Lutamaguzi afunye kaadi ku kifo kya Nakaseke South. Kaadi asobodde okuba nga bambi musajja wattu kaadi asobodde okuba nga agifuna. Bwe tuddako Kampala tulina Lubaga North Division omukulu Kawalya Abeka kaadi agifunye. Nakugambye nti Nakawa West Division omukulu Joel Ssennyonyi kaadi asobodde okuba nga agifuna. Nate era bwe tuddako wano Kyaddondo County East omukulu Muwaddanku Nnyingi kaadi bambi omukulu naye asobodde okuba nga kaadi agifuna. Still era ku Kampala Kampala Central Division omukulu Lewis Lubongoya kaadi asobodde okuba nga agifuna naye kaadi bambi amaze n'agifuna. Nate era nga nkyali wano e Kampala we tuddako wano Kawempe North musajja waffe Nalukoola Elias Luyimbaazi kaadi amaze n'agifuna. Kawempe South Nyanzi Fred Ssentamu kaadi agifunye. Nakawa East Division Alex Waiswa Mufumbiro kaadi agifunye. So abo be bamu bensobodde okuba nga nkuyisizaamu mpola mpola naddala abagenze mu maaso okuba nga bafuna kaadi zino eza Nuupu. Jjukira kaadi zino zibadde zitadde abantu bangi pressure era nga abamu tubadde tubalabako mu malwaliro nga bali ku bitanda. Akalulu kaadi leka bitusi byangu nze kyova olaba ebintu by'obufuzi ndowooza nze sijja biyingira kuba eno pressure nze nga nze sigisobola naye nga nkujjukiza genda wansi awo onsubscribingireko olikinge ate era osharinge. Jjangu mu comment section ombuulire omuntu ogobadde osuubira okuba nga afuna kaadi eno agifunye oba nammwe eyo muli mu miranga myerere nga ffe eno. So kati munnaye ebyo bye bimu ebigenze mu maaso nsobodde okuba nga nkuyisizaamu mpola mpola naye obufaananyi nga bwe nkugambye nti buubwo buli mu kuyitamu mpola mpola. Beera nga ojja mu comment section ombuulire oba omuntu asobodde okuba nga afuna kaadi nate era osobola okuba nga oyisaayisaamuko amaaso n'olaba oba omuntu kaadi eno asobodde okuba nga agifunye. So twesange mu comment section ng'ombuulira biki by'obadde osuubira byebyo oba ebizze si birungi.